engeri Lweni gye wakungubagamu abaga Lweni ng'alumiddwa nnyo. Just of recent wafulumiza n'akayimba akajjukira mukwano gwo era buli eyakubagiza nga baga atukubagiza Lweni tumusaasira. Temwankubagiza twakubagiza Helen Honorable we Kalangala yatuvaako ku maaso olunaku lwali lwa Sande sanga 9 Mungu n'amuyita ennaku yatuluma nga ffe abanno ennaku netuluma nga ffe mikwano gye ne kati tetuwonanga kubanga Helen oyo tubadde adde munnaffe nnyo adde mukwano gwange nnyo nga tuli tuti so bwe bampulira ne baŋŋamba afudde kuba nze nali ngenda kumusinkana in fact naye namusindikira message nti nzija naye kansoke mpummulemuko kati mmaliza okusaala awo nfuna essimu nti olwayo Helen afudde nalillahi wa inna so wasooka kikkiriza nga bakigambye sasooka kikkiriza mpaka ne navuga ne ntuukayo ne mwerabirako n'agange bwe nti neŋŋamba naye engeri gye ndi musajja mukkiriza ne ŋŋuma ne nga Mungu bw'asazeewo tulisinkana mu biseera ebiriddako nalumwa nnyo because abadde mukwano gwange nnyo Helen so bwe ntyo ne nfiirwa mukwano gwange munywanyi wange njagala abantu bagamba relationship entuufu eyali wakati na Beauty. Tuweeyo katiiza. Oyagala nkugambe ki? Katiiza. Nga byonna byogedde wano. Lweni walumwa nnyo mukwano gwo. Tulina bwe twasinkana ne Helen oyo. Twasinkana njakunyuguza. Nenga gwe kyomumanya mu bulamu bwange naluzinga omuntu. Ne kati ku maaso bwe ntuna bwe nsoka ekifaananyi kya Helen kinzijira. Kubanga ekifaananyi kyakugira ku meeting omuntu wali ogambeko omuntu kampumulemu nzijje nkulabe n'owummulamu n'ozukka omukubire ne bakukubira nti afudde. So ze zimu ku moments ne kati ezitanamba ku mutwe. Era bwe njawe nti mbanga alaba Helen wenti kizibu nnyo kyakunnyonnyola ebisinga sola binnyonnyola wano naye nga gwe kyoba omanya Helen yannuma nnyo